Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV kyokola kyakabi nnyo naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okusaba nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza singa Red Zone TV tubatadde ensonga yonna n'obeera omu ku abo abasooka okumanya ku nsonga yonna egenda mu maaso ku mukutu ogwa Red Zone TV. Joel Ssenyonyi nga bwe yasuubiza okuba nti akyalirako abantu b'omu Lubigi amayumba gaabwe agasendeddwa ekitongole kya NEMA. Bw'atyo amakya g'olunaku olwaleero Joel Ssenyonyi akkiriddeko era mu bitundu ebyo mu Lubigi n'alambula ku bantu n'abazzaamu essuubi n'abagumya n'ensonga zonna nga bwe zibadde zoogerebwa n'abeera ng'ate abagumiza era n'abasaba babeere nga bamukwasa ebyapa byabwe photocopies abeere nga agenda maaso n'okuba nga alondoola ensonga eno ensonga at least babeere nga ensonga zaabwe zikolebwako. Joel Ssenyonyi abadde awerekeddwako abamu ku babaka mu paalamenti nga bw'olaba Honorable Mwadanku Nnyingi abadde omu ku abo bamwaniriza bw'atuuse mu Lubigi n'ababaka abalala bamusanzeewo ne baba nga ate boogerezeganya n'abantu ssekinnoomu bano ababadde bamenyeddwa amayumba gaabwe. Era Ssenyonyi bw'atuuseewo akkiriza abamu ku abo abantu abamenyeddwa amayumba ne baba nga boogerako eri abantu abadde ku muzindaalo n'abategeeza. Ssenyonyi avumiridde nnyo ekyokuba nti waliwo abaalekeddwa amayumba g'abagagga ate nga waliwo ne kampani ezimu nga Kumbucha waliwo essundiro ly'amafuta erya Starbex bo tebaabakutteko. Ssenyonyi ekyo akivumiridde nnyo. Njagala kuwa wano ku bigambo bye nga nnyonnyola ensonga nga bwe zibadde oba nga bw'abyogedde. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kansooke nkuwa ebigambo bya Ssenyonyi nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Wano we tuli bamenya amayumba gammwe zi bizinesi zammwe mbise wali ku poliisi ekyayimiridde wakati wennyini eno wali essundiro ly'amafuta waliwo zi bizinesi ez'enjawulo. Abaffe lwaki mu nsonga zino tubeeramu n'abaana n'ebyana? Waliwo entobazi ezimanyikiddwa mu ggwanga lino zonna kati zijjudde factory amakolero. Bw'ogenda Namanve bw'ogenda wa Victoria okulembeze mu Wakisutiro balaba nga mulwana ku nsonga ezo abo babavaako oba oli awo kubanga abataddeyo zi kampuni zino amakolero gano ebizimbe bino balina akakwate oba beba bwennyini abali mu gavumenti. Kakati ffe twebuuza lwaki tubeera n'abaana n'ebyana mu nsonga zino? Kubanga zi factory ziri eyo mu ntobazi tewali buzibu. Kati ekyo nakyo tukyebuuza. Wano wennyini we tuli waliwo ebizimbe bikyayimiridde nga twebuuza lwaki tulina abaana n'ebyana mu nsonga zino. Points zange naziwandiise wano kuba nkulu. Wano nategeddewo nti waliwo abamu abalina ebibanja nga wagula oyina n'empapula zo. Muwandike omukono abagamba nti ffe tulina ebibanja byaffe n'empapula tuzirina. Okay, bangambye nti mulimu n'abalina taito ebyapa ebya Buganda Land Board. Buganda Land Board bateeze kusolooza nga mulina zi taito zammwe ekitundu kino. Tapa mu ngalo kakati kunakule waliwe balinga bakolera ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Abantu yes balina ebibanja byabwe balina ebyapa byabwe taito zaabwe ate nga bali wano mu kitundu bataddewo bye bataddewo n'abalala weebali. Ye n'ogamba nti aka tugendere bano abamu kubanga bo bantu ba bulijjo tebalina nnyo maanyi tebajja kulwana tebajja kukola ki tebalina aboogerera eri omunene mu gavumenti netubayisa bwe tuti. Lino si n'eggwanga lye twagala okuzimba. Twagala eggwanga nga buli omu yenkanankana oba wasoma oba tewasoma oba oli mugagga oba toli mugagga oba olina omunene mu gavumenti gw'omanyi oba tolina. Ffenna nga twenkanankana ye Uganda gye twagala okubeera nayo kubanga wano muli mu kwebuuza abazimbye eyo factory n'ebirala bo abo bo okay bagamba nti bataddewo emirimu
mwabadde ne zi bizinesi wano mbadde temuwa abaana mirimu ye abaffe mufuna akasente temuweerera abaana ne bagenda ne basoma kakati nammwe muli bannayuganda kati nga tugamba walina okubeerawo embeera obwenkanya embeera ey'obwenkanya kubanga bwetabeerawo tubeera n'obuzibu ng'eggwanga nze n'ekirala kye ŋŋamba nti weewaawo twagala okukuuma eggwanga lyaffe twagala okukuuma obutonde ffenna tubuganyulwemu ze ensonga zituze twogera. Yes, gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV bwatyo Joel Ssenyonyi bwayogeddeko eri abantu b'omu Lubigi abategeezezza nti buli kimu kigenda kubanga kitambula bulungi nnyo kubanga agenda kubiyingiramu ye nga lead of opposition. Kugambye abasabye ebyapa byabwe fotokopi zaabyo n'abategeeza nti mutuwe fotokopi original muzikuume era abantu bano bamunnyonnyodde n'ebizibu ebirala bye bafeesinze nga embeera eno tennaba kubanga ate etuuka wano. Joel Ssenyonyi n'abamu ku babadde bamuwerekeddeko bakkiriza nti abantu bano beetaaga okuyambibwa, beetaaga okubanga ensonga zaabwe zikolebwako mu ngeri ey'obwangu ennyo kubanga bano nabo bantu be bamenye. Jjukira waliwo amawulire agabadde gatandise okubanga gatambuza enjiri eraga nti abantu b'omu Lubigi be bamenye amawulire galaga kirala n'obutambi obutambulira ku social media bulaga kirala era ng'abantu abamu bagezaako okugamba nti abantu be bamenye babadde batono nnyo tebawera ng'abo social media beeraga. Joel Ssenyonyi ategeezezza nti ngenda kutambulako mu bifo ebyenjawulo wano mu Lubigi n'abamawulire bennyini mainstream medias ezo okuli NBS nabo weebali, NTV nabo weebali n'amawulire amalala. Kale tulabe oba ddala abantu be bamenye si beebo mmwe be mulaba oba okusinziira ku reports mweze muwa nga kirabika abammwe be mulaba balala naffe reports oba obutambi bwe tulaba nti bulaga kirala. Joel Ssenyonyi ayogedde n'abantu bano era n'abazzaamu amaanyi wabula ekyokubasaba ebyapa abakitegedde batandikiddewo okubeera nga bamuwa fotokopi z'ebyapa ebyo abeere ng'agezaako okulondoola ensonga eno lwaki baabawa ebyapa ate oluvannyuma ne babalaga nti muzimbye mu kifo kya NEMA so nga ate ebyapa ebyo byali biraga nti kitongole kya gavumenti kyekigaba ebyapa since kiwe kiba nga kibawadde ebyapa kitegeeza butegeeza nti wantu we muzimbye watuufu nnyo era tewayina buzibu bwonna buyinza kubanga bubeerawo kubanga singa waliwo obuzibu baali tebajja nakubakkiriza kubeera nga bazimba. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa ennamba y'essimu yeeyo 0753 85 ono asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja akwasiganyiza ku bizibu ebyenjawulo omuli ensonga z'amaka ebya ssente nga tezirabika bulungi nnyo emikisa gyo nga gyesiba agisumulula bw'obanga oyina ebizibu ebitatambula bulungi oba oyina bye bakwambaza ebikuliko ebyokoola byonna ebya buli kika ono abyayambalagana nabyo n'aba nga ate abikkwasaganyiza n'otereera bulungi nnyo embeera n'etambula nga bw'erina okuba nga etambula. Tuwuliziganye mu updates eziddako Red Zone TV kwoli.